Okay, mugaka gwao eyaliko omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago tasobodde kuba ate nga adde ewaka. Olunaku olwaleero yakedde leetebwa mu kkooti wabula omulamuzi asazeewo Lukwago n'amuzzaayo ku alimanda e Luzira era n'ategeezebwa nti Lukwago ajja kukomawo ennaku z'omwezi nga 3 okusinziira ku mukutu ogumanyikibbwa nga ogwa Daily Monitor. Bannayuganda abasinga gwe bettanidde ennyo gugamba nti former Kampala Lord Mayor Erias Lukwago has been further remanded and will return to the Makindye Chief Magistrates Court on June 30th, 2026 for the mention of his case. The date coincidences with the scheduled court appearance of Dr. Kizza Besigye, whom Lukwago represents as lead counsel. The court deferred a ruling on Lukwago's bail application, citing the condition in and around the courtroom as well as the numerous issues raised by the parties that require consideration. The bail ruling will be delivered within 24 hours through an email. Okusinziira ku mawulire getufuna, omulodi Ssaalongo Erias Lukwago Adiziddwaayo ku alimanda Luzira agenda kubanga akomawo e Makindye ku kkooti ennaku z'omwezi nga 30. Ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza lwe lunaku lwe lumu n'omuntu gw'abadde awolereza Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale lwe basuubirwa nabo okukomawo mu kkooti. Kino kitegeeza ki? Nti Ssaalongo Erias Lukwago abadde asuubira omukisa gw'okurepresentinga client we kano Dr. Kizza Besigye kirabika tekigenda soboka kubanga naye ku lunaku lwennyini lwagenda okubanga akomawo. Mu mawulire amalala, munywanyi we gwabadde alwana naye mu musango gwa kano Kizza Besigye, omukyala amanyikiddwa nga Martha Karua, amawulire getufuna na buli kati ttiimu ye eri mu ggwanga erya Kenya evuddeyo newandiika ekiwandiiko ng'egamba nti okuva lwe bamublookinze okuyingira eggwanga Uganda essimu ze zaavuddeko, teri amanyi mayitire ge era beebuuza basaba baagala abeere nga ateebwa mu bunnambiro. Ssaalongo Erias Lukwago okusinziira ku alooya we omukulu Medal Lubega Sseggona avuddeyo n'abaako ensonga ezimu z'ayogera n'ebimu ku ebyo ebivudde mu kkooti okusobola okubiteemerateemera bannayuganda babimanye in a layman's language. Of course Medal Lubega Sseggona bw'ati bw'ayogedde ku nsonga z'omusango gwa Ssaalongo Erias Lukwago. Katukomewo. Tugumiikiriza tutegeere nti guno omusango munene ne bye twogedde bingi ajja kutuwa ensala mu ssaawa ezitasukka 24 ku mutimbagano. Abadde bagoberera ennaku zino ekkooti zigaba ensala ku mutimbagano. N'olwekyo atutegeezezza Oweekitiibwa Omulamuzi nti ajja kutuwa ensala ku mutimbagano. Ategeezezza nti ategedde bulungi nnyo bye twogedde naddala ku bukosefu bwa munnaffe. Twandyagadde nnyo nti waakiri bw'aba tateereddwa atwalibwe mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwe kubanga gy'ali bamanaginga pain bagezaako okulwanagana n'obulumi, naye ebizibu bigenda buli kimu kyeyongera ku kinnaakyo. N'olwekyo mu mbeera gy'ali okuwona kwe ne kutono, naye omulamuzi atutegeezezza nti byonna abitegedde nti era ajja birowoozaako mu nsala ye. Ne mugamba nti ajja kibagambe, naye n'agamba nti olw'okuba abantu babadde bangi nnyo nga kkooti yeenyize, abadde tayagala kudda kukuŋŋaanya abantu mu kkooti eyeenyize bw'etyo naddala ng'ensala ye tennaggwa. Atutegeezezza nti agenda kuwandiika bingi olwa sensitivity oba obukulu bw'omusango guno. N'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi
abooluganda tetulina ssanyu naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki twasembayo kujja wano ku Lwakusatu ennaku ezo zonna ziyise okwosa enkya wiiki eba egira ki eweera n'okugwako neggwako essaawa 24 zinaatumenya eggumba bibigambo byange. Okay, oyo ye Medda Lubega Sseggona y'omu ku balooya abawolereza omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Avuddeyo n'ategeeza embeera yonna nga webadde mu kkooti. Ate mu mawulire amalala gwe ssebo banya bandaba. Omu ku ba photographer ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amanyikiddwa nga Tabs eyakwatibwa a few days ago. Kigambibwa mbu oluvannyuma lw'okumubanja ensi n'emubanja bamaze ne bamudropinga ku police station emu era ku mawulire ge tufuna Tabs alabika nga essaawa yonna naye we are yet to see him ng'ateereddwako emisango egimu. Ekifaananyi ky'olengerawo kikubiddwa just a few minutes ago. Abantu abatannabategeerekeka na buli kati abamudropinze ku police station emu era bannamateeka ba National Unity Platform bali yet okubanga bavaayo tunnyonnyola ku nsonga ya Tabs. Tabs ono y'omu ku bantu abali ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era yakyaka nnyo olunaku lwe baakwata Speaker Anita Among. Tabs ono yavaayo ng'awa abantu updates ku buli kimu kyonna ekyali kituukawo ku Anita Among. Era mu kusooka abantu abasinga baalinga bawakana nnyo amawulire ge, wabula buli gguli eri yatuwa waayitangawo eddakiika ntono nnyo ne tutandika okuba nga tukonfaminga amawulire ago. Yakwatibwa a few days ago era abadde yabuzibwawo nga teri muntu amanyi gy'ali. It was after long battles okubanga bamubanja ku mitimbagano, ndowooza oba oli awo abamukutte ne basalawo okubanga bamureleasinga. Ekifaananyi ekifulumye just a few minutes ago nga bagamba nti atwaliddwa ku police station era balooya b'ekibiina kya National Unity Platform abatandise okubakana n'eddimu ly'okulaba nga he's a free man basobole okubanga bamula. Tabs ono a few years ago yafiirwa taata we era ku mukolo gw'okuziika taata we ayina ebigambo bye yeeyogera oba oli awo abasinga ebyawunyisa eggwanga because ekifo gye bava mu Western Uganda it was way back dominated by NRM. Naye teyatya kwogera bigambo bye yayogera. Y'omu ku bantu ababadde batatiirako ddala era abasinga bamutaminga as one of the best investigative journalists. Thank you so much for watching. We'll link up later on.